genda kijja batuukako omu ku omu bajja bakuba ababadde mu kikonde simanyi wagenze owa ekya chicken ekikonde kya chicken saagenze nakirengeredde ku TV naye nze sakoze ekikonde ekyo njala kukyogerako mu ngeri bweti nti abavubuka abo okusinza bwe nabalabye nakine n'engeri badde bakola ekintu kyabwe bakola ekintu ate ne bawunzika nga bakifunyemu kubanga abavubuka bangi basanga mu ntalo ne bakubaganya bawala ne bano abaana balina bwe bazimbye ekintu kyabwe ne beetomera ne bakola kikumbe bazimba omuzannyo gye gugenda okukola ki okuggwera ate nga bagufunyemu era nze awo nja kubawa credit otegede omanyi bw'ozimba ekintu n'okikola n'omala n'okifunamu essente ogwo guba muwendo gw'amaanyi abasinga bakola ebintu nga tamanyi kigenda kuggwera bakoze ekikonde kyabwe ne kibeera mu competition y'okusasula okugula mmeeza ani alina omugagga ani atayina ninga batambuza ekintu kyabwe ng'olaba bakola ki wadde nga mulimu ate ekiraga nti ebitongole ebikonde bigende bigwamu ensa bigenze otegedde byo birabika kati ogamba bugambi nti mawanga atandika waawo olutalo nga batandika kikonde na namba emu nga bakipikaapika ne ku sayidi y'ebyenfuna okufunamu ssente abaana abo bakoze bulungi nnyo okusinga bano abantu abalaba bakuba obutayimbwa abadda mu kubba malinanku saamulabye oba simumanyi bumanya nze erinnya lye mmanyi ddala kakati erinnya lye munaye maama we mbadde sagala nnyo muyingizaamu naye maama we kyeyakoze ekirungi yamuwagidde era yaguze emmeeza namulabye awo nga agula emmeeza nange nadde ngenda nkiikirira eddadi naye eddadi ng'ajja kunyingira nande nagenda nkwata zindaalo ngambe ku lwa ddadi nzize naye ngamba ddadi nayiseewaawo nga kinyooka naye nga ddadi ono kyali wange ono ate saamwebuuzizzaako ng'omuntu omukulu nekola ki nesikyamawo naye nga nayiseewo ngaekikonde kinyooka ku TV nga kwekiri naye abavubuka nze kankubuulira abantu abayiasamwenda yabadde alagawa tagenda mu kikonde njagala badde muwulirize teyagenze ku kikonde kusaba mwenda okubeera sayidi zeeyo nansana wa yabadde alagawa waba tebakwata bantu bobadde tasula sayidi zeeyo sijatambulira teyagenze ku kikonde yabadde alagawa Buyada agenda kululu. Anti teyagenze ku kikonde. Tasula sayidi zeeyo sijatambulira yabadde alagawa. Kitegeeza abantu bonna bafunye ebizibu ku kikonde ekyo. Ababateze mbawulidde. Simate wagenze. Ani. Nali bala asobogenda n'atakala. Saagenze sebo. Ekikonde. Towagenze. Ono yabadde ayagala okugenda. David twafuna invitation. Kankubuuze. Kibadde kya bulabe okwetwalayo. Church ziringa mmeka mu Uganda? Church nyingi. Oterogera n'osabirayo? N'oluza ziringa mmeka? Church nyingi tezola ng'olukumi. Olukumi lutono. Kati olaba ogwoze wale nyingi bwe zityo. Okay. Kakati ebiseera ebisinga obungi nze ndi musajja. Yeah. Ekitegedde? Mbanjagaliza nnyo abantu wali emirembe. Era senga nagenzeeyo senga kati ebibuuzo mubuuza wanonyeeyo ki? Senga embozi bazivugira. Senga buli nsobye yabaddeyo mubuuza wanonyeeyo ki? No kitya. Kati ngalewo wala chache 15,000. Nze nange nsobola okuwala omuntu omu. Okiwulira? Noga kankireke. Kakati naye ekikonde okusinzira ku media twalabye engeri gye kyatambudde. Naye ekikonde kyabadde kya comedy. Ne bulijjo teminamu maanyi. Ani wangu. Ani wangu de. Ekikonde kyabadde kya ekikonde mu kutambula gye kyava kyonna abadde comedy. Abadde comedy. Okutambula gye kyava. I'm telling you the truth. Nze nasanga kalera nangamba. Script nze yagiwandika njagala ojjo yingize chicken ne muganze totekanga mu comedy.
wallahi ndayira nga ntya Katonda bali bagala kubikutekamu ekyuli oba byatuuse ne bifuuka serious kakati kyolina okumanya ani gwe bakubye kyolina okumanya nze omanyi wali ototeko omuntu ku ssomero mbangobako ku ssomero nentwala nga wentwala maama ajja kunzita nennyonnyola omukyala awo ne mutwala emigo gye yankuba tegyasingako kujja maama kakati ekikonde kyonna gwewakirabye otya okusinzira ku babaddeyo dayasi yabaddeyo ajja kubulya ne muzeeyi dayasi yabaddeyo waliwo kiripu gyobadde ondaga wano lindako kiripu ebadde etya abayo ziri ku media yankubidde amanga asaba tiketi lindako ono yankubidde nga asaba tiketi mpola labayo dayasi yabaddeyo kubanga nze bwe ndagamba nti sawa bamukubye bajja kumbuuza wabaddeyo bwe ndagamba nti Chicken yakubiddwa nga bambuuza era mbitandise ababaddeyo uliriza ababaddeyo njagala bakole ki batubulye ki ekyabaddeyo ekituufu okiwulira kubanga nze saakoze eki saabaddeyo naye to the business wise embayo zayiza kuba bafunyemu kasente ekyabadde kitya kusinzira ku kiripu batukubye baani kobe nayo nsonga nkulu naye okusookera ddala tata yazze naye nze kino ekikole of course nange ndasooka nenkirabanga nambemu wannyonnyodde nga comedy mungi ne comedy yatuuse time n'avaawo shawa yakuya omuntu bya ddala yabadde n'obusungu bwe ku mwoyo simanyi wa bwavaawa naye yakubye Chicken nga alinga kuba omuzadde yeye enkuba entuufu gye tulina okwogerako essaawa zino naye we nategeredde nti ebintu bingi nnyo tebitambula bulungi mu nsi muno mu Uganda wano nti omuntu asookera ku makya n'awangula akalulu. In fact ekikonde kya Chicken kyanzijjukizza akalulu k'ebunamwaya ka Jacobo anti 221 Jacobo yali mu kyakusatu bwagenda okeesa owudde ani nzikubuulira ebyabaddewo nze nina bagundi bakigato bange bakatayira bange kanzijjukizza akalulu ka Jacobo ak'ebunamwaya 221 ti Jacobo fera twali tumanya ali mu kyakusatu twagenda okumaliriza nga yawangudde n'akalulu kano ke tuvaamu. So Chicken yakubiddwa emirundi nga 6 bwagwa waayimuka naye ebiwe bitera bibadde birina okubeera kubanga tusobola tunuulira ensonga zonna kwaba ababiri ani ayina amaanyi okukira ku munne because ekitegese ezo fight ezo nabo babeera bakimanya awangudde naye balina okumanya tokability egenda kuvaawa okitegeera Chicken baba kubeera nga bamukubye like ababaddewo ku ground yakubiddwa kizadde yagalamiziddwa ekyo kituufu naye wano mukulangirira ne bamukulowuninga ng'omuwanguzi kati eyo nyini nayo draw just nayo yabadde fake bamukubye emirundi ng'emeka mu rawundi yakubiri nga takyassa lifiri nagamba nakola ne bwati nzigamba okola bwoti omuntu aba takyalaba ekintu ekyo kyabadde sponsored okitegere era alikiruddwa amanyi bapanga mapange so tato ojja kunsonyiwa bwe tubeera wano ebintu tubyogeranga we biri so omwana bamukubye tata nsonyiwa onageze nabuuza lwakuba katolaba mu emirembe gye mukubiddeko tembadde bafayita kati fe bafayita tumanyi kye bayita ekikonde tumanyi kye bayita okubwa okuzannya n'owangula oba n'owangula ate tumanyi n'ebya street kati ono yavudde mu sports bwe bamutega ebya street wala banseka naye bambi njagala okutwala okusaasira famire ya Chicken era nga ntandikira ku nnamba emu njagala okubasaasira ekikangabwa we are sorry kye mwafunye ng'emboozi mu kati tubasaasiddeko nnyo abooluganda bako n'ab'emikwano olw'okukubwa obubi ennyo
ekikonde ekyo era kyanzijukiza ekikonde kya Mayweather ne Pacquiao nti era kyonna kyaggwa duro naye nga ffenna twali tulaba ani akoze ki nekiggwa duro mu nkola bwetyo so chicken yakubiddwa bambi amanyi layo bapanga mapange tubasaasidde nnyo taata nkusaasidde nnyo guma chicken ebyaddala baasose ne babba eddakiika bazanyidde eddakiika nga tebaweza eddakiika 2 baasose ne babba eddakiika anti eyasembyeyo bamukubye fesi netunula kyanaggwe bade bamuse round eyasoose bambye amaaso ne gatunulanga gundi chapati y'amagi esuzeewo naye nyina wanikala nga bwe bamupa yefunya bwati we yabadde atudde omanyi yageze n'akuba ekyambalo ng'alinga yakubye ekyambalo kya gundi kya muzeeyi magala mama we yabadde anti ngamba mama we yayambadde ekyambalo kya muzeeyi magala kati nga bwe bamukuba akasuuti kepeesuula bwe kati nga bwe bamubanga yeegira bakubye chicken ye najja n'abuuza gwe tewabaddeyo taata wa chicken ulira bakubye chicken nga mama akola baku mama refu najja n'abuuza chicken okyali okke tuli muzu tuli ngalooza bakyaliyo mubiri bye baali bagenzeemu ebyokulambula nga maama waatudde waliwo omukyala omweru eyabadde ku mama wa chicken nga buli wamubakwata mama chicken ku mutima bwati nga buli webakuba ono yabadde n'amusaasira omutima nga buli bakuba chicken nga maama bamukwata ku mutima teguvaamu nga bamukwata teguvaamu kati ate obuzibu mama chicken yabadde ayingira yagenze wali webeekubisiza ebifaananyi n'atandika okwegaala bwati neŋŋamba nno bagenda okukuba omwana ono yabikoze ate biri ku midiya nze nabimukoledde yagenze wali ku bipande nga bwawanika bwati amagulu bwe yagira neŋŋamba ono nno byakola chicken wakubwa so ngenda kubeegattako mwenna saawa zino feesi ya chicken bagolola ngolole bagikuba libiti naye nga sorry nambeemu ekyo kyabadde omwana bamugize we are so sorry okukubira omwana kibi nnyo bannaye we are very sorry okukubira omwana wo naye sakozi omwana wansi sakozi nze okusakyenalayo ku kikonde omwana wa government okusakyenalayo ku kikonde ekyo bulijjo muganda wange watera onyiiga nga mudduka naye ekikonde kena kirabye nti tebayinaamu wadde eŋŋuumi badde nsaba tutegekereyo fight ojja fiira bwereere wabadde owagira ki nze nabadde ku chicken ge mazima amatuufu kubanga chicken kyekituufu kiri nti chicken apise nnyo ekikonde ayina ebigambo byaddaleeta olumu nga biringa ebijerege era abantu n'abanyizaamu abadde ayina engegyapikamu ekikonde naye nga abantu abamu banyiiga kubanga badde ajereganya oshawo oyo amulangira buli kimu naye nga ali mu kupika ki kati nze gye gyaggweredde okusooka wali nali sibaagayira ddala ne wano wekyagweredde nendaba nti bulijjo abaana bano bali mu muzannyo bagende bafunemu ekyokulya era kati chicken alabika asambira nnyuma nga jansi so ndowooza ekikonde discipline ekikonde kyali nze nali wa shawa timu shawa kati nze ekyanjawulo ku chicken kuvuma taata wooli ekyanyiza kyokka nali mpagira chicken nze kakala ne wano ku veni yagambye ngenda kuba taata wo omulema asomanyina kubirekuze ekyanjawulo ku chicken kyali kimu kyokka kuvula taata wooli lwakuba nti n'oli ne taata wooli yagamba mbweno bizinensi yaabwe naye bino tebyadde bikonde kuno kwadde kulwana mwana satu babyawula kuno kwadde kulwana kakati lwakuba nti sakozi tunudde ekikonde kino naye obuzibu obukirimu tebikonde by'Uganda kati byafa kubanga amazima gali nti bana abaana si babokisa era simanyi federation ye Uganda y'ebikonde singa abaana bano omu yakubye munne nafa simanyi mwanyi waligambye otya government kubanga bana abantu bakirizibwa kulwana tebakirizibwa naye olwokuba nti federation bizanyibwa ebyavundi naye anti ate byebikulembedde okusinga anti wane essaawa ya leero ebikonde kaakati nti essaawa ya leero abantu balabye ebikonde era bawagidde chicken ne munne shawa mbayuza za sente bazifunye
naye chicken ensingo eyinza obutadda ngulu tebamukubye anti kankubule shawa yabadde serious ogamba yamukubidde wano anti ebikonde byabwe biti mubeera mu dressing room nga museka bwe muyingira mulingo linga embeera ekyuka kana akaana kabadde serious nalabye mama wa chicken nga pressure kyemukola kakati ne bamubuuzaawo taata aliwa basobola n'agamba oba enviiri zikyaliko n'amugamba enviiri kweziri akaana babakubongeyo lawundi endala kachikeni sina amanyo tayina yazze yeepikaapika awo naye shawanzama nadde nkuwagira era sawa yawangudde nze nabadde ttiimu sawa era sebo nze obadde endulu nawe njikubira nga n'ebigere mpanise ndabe ebintu ebitambula era inze tebakulimba nti nawe nabadde nkyamyeko nabadde ku sawa okuva ku mutandikwa mpaka okuva bino ebyatandika mpaka mbadde ku sawa era nina obadde ngome gye njagala sawa akube naye yabuzeemu katono kati waliwo engome gye bakubye chicken olw'engome gye bamukubye wano enkoto wano ye nyina akwatawo n'agamba oba mmeza akammonde ontegeera ekyokubiri nti muganda waffe chicken alina ebintu byatalina amaanyi talina ekitaddamu neyegira ku muntu yenna nti ani kati nyinza olwana nabo sebo nze nali mulwanye nateete kati sakozi kaana ka shawa ekituufu yazze alina obusungu bwe tukize tugane nti ono tuyabadde katemba lwakuba nti bo bennyini wali mu mpalana gye basooka waliwo yagiguya n'abaga nsoba tekeka mu fight naye nga ye shawa abadde alina ekintu kye ku mutima kyatambula nakyo ontegeera jjukira bamwasiza n'emmotoka kati shawa alina ekintu kiri ekyo omanyi nti bino bagamba nti okuvuma taata wa chicken taata wa shawa tebitandise ku fight ontegeera byatandika mabega nga tebinnabo ebyo ontegeera shawa kati omuntu yenna agamba nti shawa teyawangudde oba olina ekizibu nti omuntu yakubye omuntu n'ayiwa supu n'addamu n'amukuba engumi ey'okubiri n'alandinga ku ttaka ontegeera byamaze olandinga ku ttaka lifu n'amubuuza zino mmeka n'agamba 97 n'amugamba ali engalo eziwera 97 todda mulingi ontegeera buladi teri kintu kye bagamba nti kitendeke ng'oli ogudde wansi olina kufukirira ebikonde ku mutwe ebikonde nga 15 shawa bakuyinza okuba kali gwadde muzanyo nga wetugamba naye shawa yatuuse ekiseera ng'ali siriyasi nga yakuba chicken mukakasa ntonsobola era omuntu yenna agamba nti chicken osobola sawa olimba batuwangudde mu bintu byekiyayeyaye naye izero tujja kitereeza next time ndoza tugende maaso abatwana batuliza tubalamusizaako nnyo buli mugi osinziira okutulaba saba katonda bwekipa bamaze gimujjako tuli mu kalango tomalaamu bweshiba bamaze gimusikako obusisi abasiraamu lwaki lwatumira abantu nga muli ku macupa kizibu kye kyabatuukako tetunda budde abantu mwenna abatwa batubalamusizaako nnyo ndowooza kisembedde nga 21 omwezi gwa 8 tuli ku Serena nalaba nga bagiyooyoota awo wawulyanga mboza manager ne mugamba waayi kiri kitya n'agamba nti ate mugenda giraba nga mutagirabangako kuno okuyootako tugiyoota tekugambika so strong woman ye concert gye tugendamu ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omunaana Aidini Namatovu agenda kuba atongoza ku Serena. Kale ng'ennaku z'omwezi 21 tugenda mu strong woman Aidini Namatovu lutaaya oyo omukyala ekabe twasigaza ayimba ennyimba ayina engule yagikimagana bingi nnyo byayiseemu fena tubimanyi naye kakati mu kaseera kano tugenda kulaba endongo semadongo of course bingi nnyo ebyawuli miisi n'ebirala naye kati ebyo byonna twagala birowoozaako twagala kulowooza ku ndongo omukyala abadde mugumu nnyo kumpi emyaka 2 ng'alina lutaaya tugenda kuloza ku ndongo semadongo ennaku z'omwezi zigenda kubeera 21 omwezi guno gwennyini gwe tulimu yes sula flexible yenze baba nnyo okutulaba tuli mu mboozi mukati bingi gye tugenda okubanga ate tugenda okwogerako olunaku olwaleero
Opadde kyote soba kyowabula. Kimanyiga kazindaalo. Mbadde mbikulekedde. Okay, ngenda kusooka neebaze Rashida ebintu byange byatuuse neeyanziza. Aba kikojjaawo yabituusizza munnange neeyanziza. Naye nga bagamba Dias Gemanya 21 ffenna tugenda ku Serena. Ku Serena we tugenda okubeera nga 21 omwezi guno ebulayo week emu tubeere nga we tuli. Strong woman we tugenda okubeera endongo nga yekweyimirira si luyimba wabula nga agamba strong woman ebintu byonna byayiseemu okuva nga akyali mu pifo nga ye mukyala wa honorable gundi kusasira yagamba ngakyali mu P4 P7 P7 kuva P7 nga ye nga already bamuwasa dda honorable kati ye strong woman si kya bukulu you the best I know nasanga ayayaya nasanga nze njala kusiima mwenna abatulaba abatugoberera nti bannemwe yongera okubanga mubeerako ate era nja kutumira abo abantu betuludde nabo nga batulaba Luce Canada munange we bali kubanga obeera tova ku mbozi mukati chicken yawangudde fight right chicken yawangudde fight naye gyali eyo njagala okutumirako omukyala gwayita Brenda ng'ali awo mu America njagala okutumirako omukyala gwayita obadde ki okukusa waaki njagala tewalabye ngumi enyose njagala okutumirako omukyala gwayita Brenda ng'oli mu America awo ate era njagala okutumirako Luce Canada oyo namumaze njagala okutumirako Joan nga oli London nti munaye we bali kubanga otugoberera mwami gundi yakubiddeko yabadde akunoonya okufa obufi mwami Eddie Jagwe wamufunye naye ogamba abantu nti nga ba microphone nina microphone zenga bagaba eyo ate era njagala bategeeza nti nnaku z'omwezi nga 21 ba ex bonna bani anti fe tuteekamu vibe mu kintu okegere saidi zonna temukola fitina X1 kugambye ba X oba balutaya oba bamayinja Ronald oba bani mwenna oba bamawa mwenna temuteekamu fitina obadde ki mujje nga boogere ba X tuweyo X1 lutaya obalaba X1 tuwe X1 ate nyono n'ebintu mujjewe fitina boogere mujjewe fitina X1 lutayo mmanyi ba X bonna mujje mulabe endongo semadongo mukirize ndi ebintu byakyukamu kati birala mwami wali utakoze njana nkutegeeza abantu ngenda kuzo mwezi 21 ba X ba honorable Geoffrey Lutaya mujje muwagire mama Irene namwe abali bwegwaniza mama Irene mujje muwagire abatasula kufuna chance njagala okwebaza Akram nti webale okubanga otandise obufumbo ate obwokubiri omuntu yenna nga ananywerera mu bufumbo kabe musajja kabe mukyala asooka kutagalatagala so kati Akram bwabanga yafunye omukyala namukuba embaga ekyo kyabadde ekirungi nnyo Akram wabanga wafumbiddwa ku mulundi guno kansubire nti onoonywererayo bw'obanga onywereddeyo ate era ekirala obeere nga okolagana n'abantu b'oyawukanye nabo ereme kubeera mpalana omukubira kasimu n'omugamba nti kakati munnange awo nafumba n'obufumbo bugaanyi neeyongeddeyo kubanga bwe natunuulidde ekyokubiri kye njagala Akram bakubiriza bwe banga ewaliyo jimu mugendeeko mu jimu banga omugole namwetegereza obasibirira ntanda mbagamba okutambuza amaka bagendeko mu gym bombi kireme kusukka nnyo ate kusinzira nga nze bwe nalabye omuki omugole yatutte gundi ono atunda entebe yani
ono mukwano gwaffe atunda entebe Aisha Furniture ata yatutte ndowooza n'emyaka ginza oba nga gigenda mu byonna ojja kyogera bwe kiba kito nenkirina wano mu bifaananyi nkirina wano mu bifaananyi ne bagendeko mu gym bakole gym bakakati engeri gy'omwamukyala gye yafunye omwana naye obanga tuyaba tetalina mwami nga talina amugamba naye bagendeko mu gym ekintu kisobole okutambula obulungi zemu ku ntanda ze mbasibira naye nga nze ndi wamu naawe era kyova olaba nkwagaliza gym nkwagaliza obufumbo obulungi era nkwagaliza kiki omwagaliza ki anywere simanya oba onyingirayingiramu nkwagaliza obufumbo obulungi obunywereremu anywere oleme kutagala ate bweba era bulemye nga buganyi ng'ofunyeeyo obulala wano vaawo ng'osibudde omugambe munne buganyi kaneeyongereyo paka lw'onoovuuka mu bufumbo oba bwa mwenda oba bwa 10 n'otuula n'ogamba nti kati nzikalidde kubanga olugendo lw'olimu ffenna tulumanyi wadde waganda odwogerako ebigendererwa byo tubimanyi laavu si eriwo ekyoliko kirala so mu mbeera eyo nga mukwano gwaffe mwagaliza Akiramu naye Akiramu nomugamba nti byaliko tubimanyi ne bw'omala obifunawo ate tuvaawo mu bubi eyo gamba ndi munnange kati wano nvuddewo neeyongeddeyo Edmonton ikangenda ate njiyizeeyo kubanga nono aba yakuyamba n'akuleeta tomwefuulira kwakati ku Lusuumu ku Lusuumu musajja wa mukazi watu yaguma n'agamba kambeere ne Akiramu wange abasajja bano ne boogera omukulu ono nti yingini yawaawa n'omusajja ye musajja n'aguma omukyala n'agamba kambeere ne yinginiya wange naye gye byaggwera nga mukoze eki nga adduse kansube ku mulundi guno ekintu kigenda kutambula bulungi okisooka ogende mu jimu omukole ekintu kitambule balabala bw'omala okutereera ng'owira oteredde weetaaga okuwuguka era owuguke otambule ogende gye kubanga ebigendererwa Akiramu obimanyi siraavu yeriwaawo nalaba mumuteeka ku nabbi omukazi yali akikola ati mumaliriza musibirire entanda tugende kakati twagaliza bifune nze ndowooza waliwo obubonero obutambulira ku bantu naye okwagaliza kya butonde naye lwakuba kikolebwawo bokka abantu abatondebwa nga balina pure heart nze ndowooza Akiramu ku tayimu eno tayina mukyala wa muntu gwe yatutte tetunawulirayo yemulugunya ekitegedde ate omuntu okubeera nga munene tekitegeeza mbuno takola gym waliwo abantu nga banene naye nga ne gym bakola naye nga banene ekitegeera waliyo abantu abatondebwa bwe batyo nga babeera so ekitegeeza nti waliwo abantu nga ye munene naye nga ne gym agikola kuba kati nze ndaba Abayo Adibayo naye munene bwati nene gym agikola nze ndowooza Akiramu yafunye ekiroto kye tumuyozeeyoze okuba yafunye obufumbo ekyenjawulo obufumbo bwe Bulaaya tebulimu malala ga wano ekyo kyalina okwetereeza nti gano amalala gabadde alina wano eri abakazi balaka baba ne ssenene si kyeropego yafunye abakazi beeri baba ne ssenene mu Japan akati yafunye abakazi beeri mu Japan saategedde eggwanga lye naye nga namulabye oba alimu olwayakuza saategedde so nze ndowooza Akiramu katumwagalize obufumbo obulungi katumwagalize obufumbo obulungi engeri gyatannabukola mu nsobi yonna tuleme bupatiikako bikolimo bino bamaba bye bamusindikira naye kale maama naye era nkirabye naye era
Mawa nali manyi akolimira omusajja ono atunda eddagala yani dokitani nali manyi akolimira Dr. Rashid Lukwago kumutwalako mukyala we naye nkizudde mukolimi bukolimi tayagaliza muntu yenna ayina kalungi kubanga nali gakonze ne Rashid Lukwago engeri gyamumanyi alabika bambi akolimi anyize bamututteko ki naye nkizudde nti mukolimi bukolimi bw'atandise okukolimira omuntu katasaana awuliziganya na lulimi Omujapani natandika kale mama era nze nkimanyi kale ne Mujapani kyagejja wati Allah bagejjera ddala bagejjera ddala so Mujapani yafunye bali ngenda bakulaga kakati ekitofu kiri nti kamerayo nga banene ddala bwe bigendererwa byabimanyi mawaganye bwe bigenderera byakiramu abimanyi abantu kwegeziwaza kati mawa yamanyadde bigenderera byakiramu mawa yagala kwefula Katonda alowooza anoonya mpapula akira malaka tanoonya mpapula ebyo byonna si byamakulu ngenda kubuulira anti ebyo byonna si byamakulu mu bulamu sakozi omusajja bw'akula oba onoonya kuzimba bw'otazimba kiba kikoze eki kiba kiganye buganyi omuntu agenda mu Amerika kyasookerako kyekyo kyekibeera mu buli mwongo bw'omuntu kati ekyo si mawulire kabenga oliyendako n'atalyakiramu era naye kyanoonya n'atakoze embaga ng'akiramu era naye kyakola ki kati ebyo si byamakulu nti siteepu yonna etambulirwako omuntu aba alina okunoonya nti noonya kapito noonya kutambula noonya ki kati ekyo tekirimu na muntu kunnyonnyola nti anoonya kino buli muntu kyanoonya era kifunye yabawangudde oba oli ayise mu kkubo kati ebyo si byamakulu era toyinza kugamba nti gundi okola booti nno abantu bonna banoonya kubeera bulungi nze akira mundowooza muyozaayoza okubanga yatuuse ku kkula ly'okufuna obufumbo yeekwate bulungi ate kati akira mwate teyeefumbira abadde yeefumbira kati wafumbira ababiri booleza mu kyuma oli abadde teyeeyereza eri kuba kuyambagana okuyambagana ate kati akiramu abadde akola n'omukyala akola kakati bw'otuka okwoza engoye anti kati bwe bagamba okwoza engoye golowooza bakwata ne bakunya naye waliwo kibayita okuyambagana omanyi nga nakubuulira bwe bagamba omanyi omuntu bagamba nti yateeseteese ku byokulyawo omuntu kati dayasa obwongo bumuweereza n'agamba nakuma enku nasitama kakati okufumba eri sina mawulire ago si mawulire ate sinakwakiramu yekka ne ku bazungu abali obulungi ebyo si mawulire waabwe empisa kalica y'ensi buli nsi gy'otuukamu otambula ne kalica yaayo ebyo si mawulire eri wangisebo nze akira musigenda kumuyozaayoza oyinza n'okusanga n'ekimuli ekyo omukazi eyakiguze nakimwana nga proposinga tuleme kuteekayo ekifaananyi nti nze nkuwasizza mu nkola bwetyo ebyo bibaayo naye kati mu kaseera kano asobola okuba nga final destination yagituuseeko naye era bangi batuuseeyo ne bibalema twalaba wano yaani oyo Semawere yaani oyo Governor S yali mu Island omukazi era yamulemerera oyo Lisa agenda okudda eno bano simanyi baani abamulimu abaana b'Salama Road oba kati oba yalaga wa simanyi neera n'amaliza bambi n'alwana nnyo n'aswagolinga n'addayo n'afuna omulala labadabba byagaana abantu abagenze we batyo kapale byagaana so sisuubira nti nno Akiramu agenda kubaako ekyenjawulo kubanga obusi bufumbo awo tewayinza kubaawo waliwo ddiru nyamba mpisa wano twampu akaye nkweka kubanga eriyo sino traka okitegeera sino traka gyakoze eki gyagenze naye nze nyizo musabira kubanga ekisokera ddala e Uganda yeye yali takyasobolayo kubanga kiri ekyumba wali ku Salama Road ku gundi kujja live we yaliranga enkwakyo bakisuula bagulawo kati bali mu kuzimbawo kitegeeza nti yayita kyalina space yonna ojjukira eri ku badongo gye yasulanga ku Salama Road mukyala wa Chosen Blood nga amutawaanya ebyo byonna ndowooza kati biba tebikyakola kati eno gyagenze nze kyenyinza omugamba obufumbo bumutambulira bulungi obanga ddala bufumbo obwaddala nesubira nti nobaawo waliwo ki waliwo obufumbo ndabanga just kweyamba yambako nkukusaako
nkwekaako wano okitegera kuba n'omukyala naye yenyini tamatiza bulungi kuba omukyala yamujja ku app wa app okitegeera tamatiza nti engeri gye beefuna ku dating site yamujja ku app dating site kitegeeza nti wootukira ogenda ku dating site ekintu ky'omusajja wonna wamugje tewamatali azironga aze emitima gya oyagala amatize gwe mukyala wa tamatize gwe kale anyway tumusabire mu ate tumudayo emyezi emeka lwakuba nti ekiriwo ekya shedi kyoli ali lubuto mu kaseera kano naye nga anyway shedi matovu ali lubuto naye nagenda kitegeera nti era obuzibu bwali oli Katumba kuyingirira ono nambe mutogera bintu ebyo bya kisiro naye oma mubiveeko byagera si bituufu so Akram nze sigera mwagaliza nti bannayo obufumbo butambule bulungi just empapula abeere careful nnyo mu kubala empapula taleeta nnyo magezi gano ge yaleetanga ku Kuluthumu okitegeera akimanyi nti oli omukazi ayinza okuba nti ye mutuuze eri Efiripayini ate eno ye Munnayuganda kati omanyi Bannayuganda beegeziwaza nnyo ayinza okweta amagezigezi gano agalabadaba nti nze nvudde Uganda ndi sita sijja kufumba sijja kwoza sijja kukola ki manya nti ensi eri gye wayingiddemu bali kati oli omukazi yakutegeerera wakuzizika abantu nagamba tibeera wano osooke weetegereza embeera buli kimu nga bwe kitambula kkiriza toleeta mampaatipaati naye nga bijimu bijja kutambula bulungi nenga nze nganze sirabawo bufumbo so musaasira sijja gamba nti musabira Akram kyengenda okusooka omugamba kiri kimu waba yakkiriza n'afuna omujapani w'omusiriwalirako oba olina okukomitinga seppuku okitegedde saagala seppuku erume gy'oli ekyokubiri okutegula omutima gw'omukyala Akram yayagala nnyo embwa z'omukyala omukyala ayina embwa Akram yayagala nnyo embwa z'omukyala nga asiiba azizanyiikiriza sit down needs biki kola ki kati omukyala n'amutengula omutima mu ngeri eyo kwe kutuuka ne batuuka kweyenzikiriziganya tewayagalidde embwa atolunze kati namanya nti onajja kulabirira embwa zange bulungi kuba abadde azirabirira bulungi yes n'embwa ze kuliko ekibu ekinene ekya black naye mwabaddemu conflict of interest nti kino oba okinkolera bulungi kitegeeza tusobola okukwatagana kyova olaba byatuuse ekirera nga ekiseera nga n'omukyala alinga yagenda okulera Akram yamuyita mu mbwa naye tuula bano abantu bewagenzeemu tebaseka bw'onoomukola ebikyamu famire ye bo bakkiriza mu nnono seppuku Duncan eno epana kugenda by'omuntu ng'afuna omubeezi we ne bamukolimira ne bakolima n'ogamba bayatute wa muntu natulaba n'ogamba bakuppa neno kuliko abadayagala mukazi wa Akram nga yamusuuziza busuuza n'owunzikanga mbutuufu naye nga sakozi omuntu jja kugabuga nti omanyi abantu badde bagamba omusajja yamujja ku saiti omanyi bagamba si negojje mu kyaki tafumba ate oli asooka okujja omukazi mu bbaala n'afumba kati mukyo mukulu Akram tuyinza n'okuba nga embeera gye twali tumulowoozaako sakozi abantu bakyuka tuyinza okulowooza sakozi nga Akram gwe twali tumanyi kusala amaloodi si omu Amerika tuleme kulowooza nti tumusomesa obulamu bwa Amerika ffe abatatuukangayo nga ye gyali kitegeeza nti obulamu bwa Amerika ye kennyini ng'omuntu abadde tabuzizayo ali mu bbanga ki abuzezza omwaka si kiwa nti waliwo ebbanga lyabaddeyo talina bantu balabiddeko obufumbo bwa Amerika bukola ki butambula ku Lusumu naye akimanyi nti omusajja we aliri anoonya bulamu aji ku Lusumu ajja sigala wano ng'alina baataapingako nga n'oli naye alina eri nga akwasagana bakola divorce baba bakola divorce kirungi omusajja abadde alina okubanga ebintu bye bigenda mu maaso ne ku Lusumu atambuza obulamu bwe bwe Kampala nga butambula ekirungi tebalina mwana kyekisinga obukulu ekyo ku Lusumu omwana bwe yazaala wani yamuzaala ddi yagenda e Canada sakozi oli mugati gwe guba gumusumbuwa guba guli mu beeka eri ababyogererako airport tewaliwo so sakozi kyeyinza okugamba kiri ekintu kimu
nze gundi njamwagaliza obufumbo bulungi oba alikakodyoki nze njamwagaliza obufumbo bulungi kuba nze simanyi muntu dirwa abeera serious nadirwa atabeera serious yafunye omuntu gwayagala ate nekyokubiri sakozi abantu kyebatamanyi osobola okubeera wano ngolowooza omutali serious nga ali serious okitegeera so kati mu mbeera gye tulimu yonna yonna gye tutambuza tulina okutambuza ekintu kimu nti musajja waffe tumwagaliza obufumbo tumugala ekintu kimu nti kuno tutereera nywera fumbo baba bakwagaddeko kyakulabirira mbwa bw'otuuka mu bufumbo tozivaako era zibeerewo ng'oziwa emmere n'amata ekimu kitambule nga bwe kiri epasi netubagonza tujja mwagaliza obufumbo obulungi kyenyinza omugamba kyokka dasi yamumanyi kumuŋa dasi yamumanyi nenze epasi nange nze mwagaliza obufumbo obulungi eri mukyala we ate bazaale n'abaana obufumbo omukama wagusseemu omukisa manyisa kozi ekintu ky'okulabira omukazi n'okwerabira byawukana kati bakulabira omukazi ebiwaka nti famire yagundi egenda okuwasa mukazi muwala waffe biba biralamu nnyo ebintu by'obufumbo ekiraga muntu neyeesiimira kati essaawa ya leero Akira yeerabidde omukyala yeeyigidde ensolo ye kakati nze kyonna kyazzaako kasa kibanga kimuyisaawo nze simwinako mutawaana wabula nze kyenja okumusaka nga gwe Sakoza atambulako nti omanyi bannayuganda abaganda baga nti enswa weekyusa envu nga nawe okyusa envu kati Akira bateekeddwa okumanya nti gye yagenda amateeka gayo gawakanamuko n'aga wano abakyala balina eddembe ly'amaanyi kakati ndowooza ebyo naye yabikwata amanyi n'abantu bagenzeemu just ebintu byera byakwatagana bukwataganyi paka ng'ogusiza ansa yensonga enkulu nenze mumwagaliza obufumbo obulungi mbadde sirako bayize mu Japan munene gwe gusosokola mu Japan munene omukazi naye omanyi bagamba akali amago kagamanyi enkyusa naye ngakati nze nkuyozaayoza n'omu Japan wo naye muganda wange wasaze endiboota oba wasaze ya jaketi naye nga kekagamanya enkyusa naye nze Akiramu kyonna kyoyisawo kasitoba nga ekivunwa ansa kakati ate Akiramu kyemwagateka abadde agenda akyusakyusa abaddeko abatini abanene bwekugabe batyo abadde abalina empisa n'abatayina obunene onaasingako onaayingira kiro 250 onaayingira 250 nakwaliwo abantu abanene nga beesobola amagwa ga Akiramu Sakozi nze kyesiyinza kuvaako gwe mulamwa gw'emboozi mukati nti tutunuulira ensonga ekibaddewo deni n'okitunuulira tekyetagisa kumala genda mu Amerika okutegeera tekyetagisa kumala kubeera musirikale okumanya nti omusirikale ono yeeyisa bubi era tunuulira nga yino omusirikale ono kyakoze kibi bwe kiri okuba kati bwe ntunuulira Akiramu mba ndi ku nnono eyatandikibwawo emboozi mukati ey'okutunuulira ekintu nga bwe zitambula mu ggwanga nendaba nenkifunamu ekifaananyi nenkigaziya nzaawe entambulira kakati bwe mpulira ndi omuvubuka yafumbiddwa teriba fitina waba ntunuulira ba n'omwana wange ne bwagenda enkyanga alina omulira ntunuulira ninga nti omwana ono gwe yaleese ng'emyaka 7 zino nnyingi nzaawo wendi bw'aleeta omuntu ŋŋamba teyeetagisa kumala kulinnya mu Amerika ntegeere newe mmanya ebigenda mu Amerika nga nti newe mpulira ensonga za Amerika abantu baayo beeyisa bwezi gundi anaakisobola nzaawe nkolaki tekyetagisa kuba omulamuzi ng'asaze bubi neŋŋamba kati epasi bw'abanga naye yafunye omuntu omanyi Sakozi ennaku zino waliwo ekintu ekitambula gwe kyotomanyi abantu babeera eyo n'agamba mulenzi ki gwe nsobola okufuna ali awo ali nagalaale gwe n'afuga nga ogenda otulatula nga namba emu naga naye namba emu oyo ku malala gaako nyinza obutamufuga kamuleke abakazi kati we badda kati ani ze nagamba nze mbeera mu mazima mmeereere naye David Omwoyo nga mpulira ajereganya abantu kakati olina agamba naye mune ogundi oyo mulaba apasi mulungi talina tabu era omukwata
tajja kuyisanga oli gye wasookera kyova olaba nti abalenzi bafuna abantu dayasa amanyiyo bulungi bwekanamutuukako sagala ajja bakubuulira naye eyo yembeera eyo etambula ennaku zino abantu babeereyo ne bamukuba mu ttooki ne bakuba mu sakozi naye gundi oyo walukaga oyo ali atya okitegedde ebintu bwebityo bibikola ki lwaba temwagala kwogera mazima mawe oyo ani mawahane akuliridde mukadde nnyo oyo tajja kumalako nembwa tajja zirabirira ebintu bwebityo bikola ki naye banti bagenda okutuna bagamba ono bw'omutunuulira jasi omugamba bugambi byakola eri n'atakola ki n'atabikola kati epase alina okubeera n'omukyala we ne batambula mu bufumbo obutukuvu ne babubeeramu maaso eyo bwe bali bakwataganye ate waliwo n'okubanga noono agamba kanjira mbeera noono omanyi nti nakyo gyekiri nebagamba apesonu kagira nkuumakuumako naye nga si ye future nga si naye ndabanga ataawo ebyalabu bwe bitambula epasi ekintu yakigize naye nalabye waliwo omuyimbi yajjonkedde mukazi we omanyi ku kyalo eyo gye nakulira waliyo omuntu gwe baali bawanuuza nti atega amatalo kati nga mbuuza nnyo nti baatega amatalo baba mukoze eki ne bagamba tewali atega matege naye ne ku pano eno twandibanga twafunako omutezi w'amatalo buli walaba abasanyuse anyiiga nnyo omukyala wa epasi alaga gye yasookera kuba kakati ngenda kubuulira ngenda ku obala ku muntu nga ye buli walaba abagenda mu maaso abasanyuse abakulaakulanye anyiiga nnyo okiwulira kakati mu kunyiiga okwo era nga n'ebigambo ebimufulumamu eyaligambye atandika kolima ngenda babuulira Yesu yali muntu ng'asobola okukola ebyo mu maaso naye bwe yasanga abayuda Isikariyoti wadde yamanya nti bali mulyamu olukwe naye ku tayimu eyo gye yabeeranga nabo baali bayigirizwa nga tabakola ki mu tayimu y'okulyamu olukwe yamugambira nti ogenda kundyamu olukwe totandikanga kola prediction ku banno era ngenda kubuulira olulimi lw'omuntu luba lutonzi ebiseera ebisinga obungi ebiseera ebisinga obungi naddala ku muntu nga Epasi mazima ddala bagonza waabwe ye bagonza si bagonza bagonza waabwe atalina tabbu na muntu yenna olutalo lwe ku nsi alina n'abantu babale era ye aboogera nga bafaafaagana naye musajja okitegeera lwaki omuntu otuuka n'omukolimiro otuuka ku ekyo mbu ndaba tajja kubaawo era nze ndaba bwengaani nze ndowooza Epasi wamuleke avuga ekintu nga tetunazimba ssabo ku mutima Epasi avuga ekintu kye Epasi ndowooza tumwagaliza obufumbo obuki obulungi kyetuyina okusibirya mukyalo Epasi nti Epasi wa bulombolombo alinga swala Epasi si ye kategole tali mu kategole mawaja baddayo agamba ennaku zino abakyala batwala ne batasala baga ntwalani gwe nafuga Epasi tali mwabo Epasi tali mwabo Epasi abadde muntu yesobola ne famire ye era njagala okubuulira ekyenjawulo nti omukyala agenze w'Epasi alina okwegendereza Epasi ye muntu atamala gabuukirwa ndowooza Epasi yali badde muganda wa wa Kyagulanyi wa Silver Kyagulanyi waliwo n'omulala awo David yamwogera awo ne Malisikira bw'atyo waali kakati baali badde ba Luganda tabuukirwa tabamirwa
tabuke onabyo ayono nyembozi atade wani bana tabukirwa musega wa sega wachi sega wange ali tabukirwa Vincent tapapirwa omanyi ngenda kubulya omuntu alina kalakita eno omwegenderezanga nnyo omusajja nga muyonjo nnyo n'okufumbirwa batafumbirikika kituufu kati ate wagatta ebibiri nga muyonjo nnyo bw'otunulya epasi kalakita ye si muntu wakubamira si muntu wakuyingiza mu gaboozigo ayina yasetinga gundi ye kwatambulira nze ndowooza omukyalo ono yesuneko ku epasi yalonze ekyapa ekiri mu mannya ge yalonda si mwenzi tava era tomuwulidde nnyo mu bisikando bino mababe babaddemu nti ate omwana aluna amutwala ate mawa yamutwala tabibaddemu kuva wali ku kyalo epasi ali okiwulira akati bali kiriya ali very clear ate kuva waka edini weri kakati batata ba pastor mama we era kakati okuyimba omukyala atuyambe omukyala atekete munkole nyango yayambye mukyala kubanga epasi badde hot cake ani atamwegwanyiza ku bakazi simanyi yaleta Gloria Bugi epasi sisi yaleta Gloria ngamujja wa gundi yamuleta Kenzo kakati mukyala epasi omumanyi simumanyi nnyo biwanvu nendalabye omuwala omulungi ate emikwano alina mitono mukwano gw'enfanfe ye prim asiimwe ye best friend kyekikosi nendowooza era prim naye talina nnyo mikwano gino bawanabi owa Alex Muhanji alina sako friend mikwano gye mitono kakati kisookera ddala epasi nja kumuyozaayoza but era still era sinza jjo okumuyozaayoza ennyo kubanga yali alumiddwako ku musota olaba omuguwa nga odduka obuuka epasi omwaka gwali gwa 2017 yafunako omuwala ntulowooza nti kati epasi avudde ku lujja nga bamuyita Winnie naye ekyamulemesa girlfriend nga bamuyita Winnie oli ya girlfriend bali bamuyita Winnie yes naye tebyatambula bulungi obukyafu bwabalemesa munkola bwetyo kubanga epasi ebintu bye musajja ebintu biwasanga watadde ekikopo alinga Silver Kyagulanyi nti watadde engatto ye wayagala ogisanga n'enkya na luli munkola bwetyo so sisuubira nti nobuno obufumo bugenda kukola oba epasi ne Alicia kubanga nze gayi yali alumiddwako ku musota nze nalowooza nti kafunye Winnie because Winnie yali anyway maybe ekyabalemesa nga embaga nti bwali bukyafu naye kantunuulira ono closely watabeemu bukyafu bajja kuwangaala kubanga ye epasi ebiseera ebisinga ekintu ekyasinza okubawula ku bakyala yensonga kiti aluddewo nnyo yeerondalonda nnyo ate omuntu ayeerondalonda ayinza n'okuyingira enkaaga nga tannawasa okitegeera mu nkola bwetyo naye tutunuulire abavubuka mu music mwala ali reserved nnyo wa chachi akeera kusaba bwatyo kugamba ali reserved nnyo era tulina woyinza okumusanga nedda bambi kakati yazadde no baby Gloria yazaala omwana nga walekizale nti abavubuka babadde baweddewo mu bayimbi kubanga mabegakaawo like omwaka oguwedde tubadde n'abavubuka mu bayimbi ng'ensi batunuulidde abakazi kati bagenze baggwa bagenze bawasa era yasookera ddala yali Waikibenda yalwawo nnyo ku lujja nga naye omukwano gumusumbuwa lwakuba nti ye empisa na butasiima kyekyamulwisa ku lujja nti yafunako omukazi oli gwe bayita Omumbejja Batenga Juli n'amuzaalamu n'omwana okitegeera ne batatambula bulungi kati agenda okufuna ono era emyaka gibadde giyiseewo nga 9 kwerondalonda omulala ye Patrick Mukasa togera ku basajja ababaddewo ng'ensi batunuulidde abawala babatunuulidde baga nti ono ani amuliko mwetwalire nti Patrick Mukasa oyo naye abaddewo ebbanga ddene naye ng'alina omukyala we oyo gwe bayita Yeddi anti nga tamulaga bantu ng'amwetegereza balina abaana abo bakati babiri oba omu so mu nkola bwetyo naye nga tiyabawa ennyo eno mu mawulire
ng'atambuza obulamu bwe bw'atyo mpola mpola ng'abantu balowooza oba ali singo oba alina amuliko. Omulala ye ono wa Desire Luzinda Levi naye abaddewo awo ng'abawala bamutunuulidde nnyo ensi emutunuulidde oyo avadde ku lujja ayagala ani aliko ono naye yavayo lumu n'asalawo ne bamutwala. Kakiza nti abavubuka bagenze baggwawo mu bayimbi nti abadde asigalidde ye Alexander Bagonza Epas Khalifa muveeko oyo ate Khalifa yo obulamu bwe buzze butagala banga lyonna so oyo tesobola kumuteeka mu bavubuka envuumuulo betuyinawo Nebigayi bamutwala Abigayi naye obulamu bwe Bigayi ye mwagala nnyo lwa nsonga ati naye kati yakula yatuka n'akula n'ava mu mpaka z'abakazi kubanga ebiri ebyadoniza naye byamukosa nnyo obaoliawo nga kati nga buli mukazi amutya. Ate ekyokubi nti Bigayi ye musajja atakyawa nti yagenda n'azaala omwana mu mukyala gwe bayita Susan Debra muganda wa John Segawa abeera Bungereza ndowooza. Debra oyo yes kati ne batuuka ate ne beekyawa Debra n'afuna n'omusajja omulala. Bigayi n'addamu n'akuba enkyukira n'agenda n'amuwa olubuto n'akomawo e Uganda. Kyekyo nabagaa nti Bigayi alina omwana e Bungereza ne mu Amerika kati oyo tagenda kusafalinga. So tubaddenga n'abasajja wano bambi ng'abantu kati baweddewo batonotono abasigaddewo kati abasigaddewo era ogenda okulaba nti Bunoke yasigaddewo nebya Bunoko bimanya abakazi bamutagaza azaala mwoli kati oyo tesobola mubalira mu basajja envuumuulo ab'obuvunaanyizibwa oyo kati yavaako mu nkola bwetu. So Fefe Busi Panda naye era kati Panda namugoberako yali alina akawala kayagala eyo enaggulu naye naye era tebatambula bulungi kuba entonda alina nnyingi. So mu nkola bwetyo abasajja bagenze baggwawo naye wetudda ku kya Epas katumusabire kubanga omukyalo oyo gwafunye ayinza okumugattako oba ayinza okumutoolako. Oyinza okulaba Epas nga si ono Epas owa bulijjo na bino byabadde nga alumba abantu Epazo ne babeera mu ntalo zaabwe Khalifa biki kati ku family anti family binayinza okuba yakabikola kubanga badde bakamala omikolo gyakaggwa n'ateekawo reaction bwetu naye okusinza ku family omuwala gyava bali balokole stonchi bakatonda nnyo saha ate ye anyway saha ino omukyala ate nalaba ne nono anyway sijja genda saha tabangawo saha bamutwala dda ate saha ebintu bye bya saha sijja mugenda munyo muganda wange naye ebintu ebimu jaswagala netubireka bulesi. So Epas mwagaliza obufumbo obulungi nti omukyala gwe watutte mukyala musabi abeewaabwe basabi Musayi Mutabike alimu olusayi olunyarwanda n'omunyankole bw'atyo mukama baba blessings mukasa ki Patrick Patrick naye yagenda eyo Epas gundi Levixon naye yagenda eyo Wike Benda naye yagenda eyo Wike weyo yes wapike Shera Gashumba nalabe naye yagenda eyo lwakuba nayo bakyankalanye ne boyfriend kugamba bonna bagenzi wapike kwanga buli omu ayagala ennyinda eringa engolo naddala ng'azadde omwana so buli omu ayagala kuzaala ku mwana omweru omulungi alabika obulungi abalungi bali wapike batono naye omukyala namulabako once naye nali simanyi nti biri serious nti beeyagala namulabako once oba ndowooza nali ne Kayibra twali tugenda ku protea nga avaayo bw'ati mu mmotoka actually n'ayimirira n'okuyimirira ne twogera for like nenjoga ne Epas for like 5 minutes n'amala n'agenda but I didn't know nti bigenda genda eno but that's a little bit back mabegako Epas aludde ng'atugamba nga ne bwajja nga bamugamba nabagamba baliza wenze gwe muliko nina omukyala aludde it's almost now 3 years ng'ayogera ekintu ekyo nti alina omukyala ebyo yalinga yeejubisa jjukira wetudda mu bintu by'omukwano waliwe bateekawo I don't know if it was true stunt ya Mathake Epas ne Wike Benda nga bonna bakayanira Mathake Mathake oyogera ku Mathake nga bonna bakayanira Mathake ne batuuka oliwe yamuyita ku kivulu kye n'agamba ompangudde omukyalo omututte n'akayanirako ne bagirako ne bagamba mbwa Kabulwa we yawasa we yatwala gundi ani tumusiime n'agamba omukyala wange omututte kati Epas abadde mu jokes nnyo nga kizibu okutegeera omuntu gwakola ki
gwayagala kale wotunulya n'enkula ya Epas nti Epas sawa zintumumbalya mu uptown naye muntu abadde akuliddeko mu Ndeeba like life zombi azirina ayina life zombi nti akuliddeko mu Ndeeba abaddeko okwo ku street n'atambula n'atuuka eri n'akola biki ate n'olubu lw'abantu babadde atambuliramu nti alina omukwano ku Silver Kyagulanyi alina omukwano ku Kyagulanyi alina omukwano ku liri puzzle nti buli side zonna ziva muntu wakubuzaabuza kati kino we kyatuuseewo nendaba omukyalo oyo ng'ate ali muri zi group z'aba Asimwe Prim si ye muntu eyegala banja netwala ye ne gundi ze zabeeramu bwe zityo nakubira omuntu asobola okunjulira ku Prim wali nakubirako ko Prim essimu nga ndi noono era omuwulire netwala ye yewe ekitiibwa asobola nagamba omuntu bw'ati abadde ayaga tukole si ye muntu abumbuuka nanga dayasi kale naye era nja kumala kwogera naawe okulaba omuntu oyo anti muganda wange yali amanyi oli abuubuuka naye tebamulaga tebabuubuuka nanga nja kumala kwogera naawe bimale okukkaanya obagalise Prim mukwano gwange kati bw'oba tunuulira kati ekyabadde kisinze abantu kyebadde bakubirako omukyala waguno olw'okuba nti bamulabye ne tatu nga bagamba otutemu yaye ayina ne tatu wano bo kyebadde balowooza nabagamba tatu gye mundaga njirabidde emyaka eyo tatu njirabidde emyaka ekyokubiri omukyala okwedikoletinga si kivve kati ye tatu yagikuba wano n'obusiga abulina abakyala bajjako obusiga ate n'akubawo tatu okitegeera naye ye obusige bwe buli nakyo si bwa tatu naye tatu yagikuba wano kati tatu yabadde si batutemu yaye simanyi tatu biki olaba biki kade nga bo Epas n'omukyala balyokke nawulidde wa Victor Kamenyo yagenze waago weeba sita nti obanga byaddala either way is a wrong move akurachi ekintu kye yakoze kibi akurachi ye mukazi Ruth yagenze wa Kibirige nabadde manyi bakomye ku live bintu byakwejo bisaamukaawo anayava wapike java ye 101 yeweeyo kakati tugenda okulaba bali ku swimming pool ono nga akuteka video nojja ne honey wa baby out kyokka nakulaga nti ali ku simu alikola zi business nengamba Ruth wakamalo tugamba mbuno Victor Kamenyo abadde asula wuwo omwezi mulamba tenawera na weeks 2 wabakidde dda Kibirige abadde kulinga akaaba ng'agamba aliranye omukazi musindika agwe saawa zino gwopepeya naye nengamba nedda Ruth nedda waliwo ekitagatta wakati Ruth ayina ekintu ekimusiiwa ajja kitubuulira wanji Kibirige ono alabika ebintu ebyo abyagala Kibirige ali stuck in generation nga ye omuntu yabula yatandika bulungi nga awummula abantu pini nendo kasaba musudi yennyo ate nayonoonekera ddala bibana abavubuka boosanga takyali mu nsa yadde abeeruko ku TikTok n'agiragira amalevu kuka takyategeerekeka bannayenze Kibirige simutegeera so Kibirige ndozo okuva Shiba we yamuteeka mu video oluyimba balitaani oba Shiba yamuteeka mu segundi Shiba yamuteeka mu n'amuteeka mu video abayimbi kasabatandika omuyita ayita omuteeka mu video kati awo n'awungira ddala byakola takyabitegeera ali awo ne business simanyi oba kati ne business ekyali eyo y'okuwummula so kati ye kati ayagala nnyo kati okubeera mu bayimbi naye Kibirige nkulabula ekyo kyayingire data like tajja kumalako nakyo yandibadde asigala mu business ze ez'okuwummula pini bano abakazi bagenda muletera Victor yali ayagala Katrina bali bekwa yali tajja kumusobola no Katrina gundi kirabo Katrina no bamubyeko essimu mwe Katrina naye ebintu bya asulawo muzi gundi yawe gundi naye Kibirige addeyo ku mirimu akole
ave kweyiza mu bana abakazi tebalina kibagenda mugattako kubanga mwagala tandika butambi ebyo bye mutandise bamubyeko essimu gye mututwala muteekateeka ati mwe mumulese katuyina ni zero tabadde na ku menu yaffe mwe mumulese bulesi wano gwamulengezaawo tubadde twogera ku kirabo golese bale mumusalemu bagenda musalamu aveemu naye sokoleke kansoke mbagambe ebigambo bino we mulaba obutambi bwa Katrina nga bufulumye kusula otandise okuteekateeka abantu tesimu bagibyeko essimu bagenda okulijesalinga ne bamugaana anyway akolaje talina lugendo na kibirige akolaje Ruthi talina lugendo na kibirige aho bonna baferia bali mu kibokisi eki kimu buli omu alwana kuvaayo akolaje abadde alwana aveeyo ani Ruth atunda mpale atunda ngoye anti atunda mpale ezi nikazi buno bugistring kati byatunda budole bw'abaana buno obutono obw'essatu ali awo kati omuntu bw'atyo feria bw'atyo ate ogende we kukutize ku kibirige naye anoonya obulamu naye yeeyiza mu bakazi abamusinga ku myaka kakati oyo obulamu buba buli luddawa so kibirige ddayo ofumita abakazi pini eno industry giveemu tojja kumalako kuba ng'era ne Kamenyo naye musajja watu naye ali awa strugglinga kati alina omutabuzi w'ebizigo gwa pepeya naye bamuyita Queen katono sula ekimusumbuwa olw'okuba nti bano babadde bamanyifu kibirige olede naye abadde mwononefu lwakuba nti agenza okumanyikibwa ng'obwononefu abubikkako kati bw'otunulira byakola olabira ddala nga yekibirige owaddala olabira ddala kibirige yennyini kati saagala omuntu atuuke mbu bamuyingiza mu kisaako kyabwe no abadde bw'atyo naye just abadde taliko bubezi kamera abadde taliko bubezi kamera oba content ngenda kubuulira Sakozi nze nawaba content era amawa namugamba nze content mera ku side ya Yesu ya malayika sibera ku side ya muzimu okitegedde kakati sibera ku side nga side nikabe content nga nze entanishinga era tokikolanga tewali content waawo oyo abatakyali content kubanga gwe nowona abotegedde nti content onanyonyola ensi yonna nti yali content bajja gamba oyo mubbi ngera ekarakita gyoyambala kati kibirige yeyonoona kibirige abadde alabibwa ng'omuntu akola omulimu gwe nti ng'alimu n'oluwembejja era nga n'abantu bamulaba nga gentleman ng'era bagamba mukyala watagende wa kibirige omusajja oli awembejja abakazi kwegamba nga bamulaba ayina kalakita endala gyakulembeza ey'obuntu bulamu kati olwaleero kalakita gyakulembeza ya bwenzi nakuba miranga kuwowolera ku zikamera Julia wafese eminyira bwakola ki kati natunulya kibirige neŋŋamba kati omusajja kino kyakola kye bayita batya kibirige ndowooza kati kibirige n'obwa kibirige bwe yali mwononefu just kati kamera ejjayo bwononefu bwe mwali mutalaba kibirige yatutewa Kamenyo balina owa Kamenyo naye kibirige nze nja kugamba nti kibirige kyaliko era kyali agenderera kibirige teyakola mulimu ogwo ng'akyayagala yali azizeewo okwetega Sakozi njala kubuulira abantu abalinga kibirige bangi naddala ng'ali muvubuka asobola okwambala n'anyirira era wano wenja okutwalira omukisa okwebaza David sinnamulabako ng'agwa mu gundi eyo tatomera mugumu nnyo naye omuntu agenda neyekyanga kyanga n'atomera abakazi abakulu nga buli mukazi gwalowooza nti anaaba ne ssente era abasinga lwaki obalaba nga baddukayo aba yamulaba ngaawo aze omuwummula mukazi nagumbi omukazi naye yeeya buki bweyiya kyobola ndi bakibirige basobola okutomera era kibirige tolowooza nti oyo gwafunye era gwanaabeera naye kubanga ye akyayiiya kubeerawo mulimu yaguteekawo omuntu woteekerawo omulimu n'ogamba nti kati kantandike abakyala bano babe nga bannettanira nnyo abavubuka bangi nnyo bagenda mu jiimu ne bagenda mu jiimu naye ebigendererwa byebyo omukono n'agusiiga ebizigo n'agusiiga oyiro nga bwabeera bwati eri ewa nambemu bayitayo baani nga wabeera mu Legacy n'agera ati ng'ogamba banne yenna asiize oyiro ku mukono
naye ng'omuvubuka kanyama peke yake nga talina makulu yadde tebalina content gwe bakola. Waliwo abakola content ne bamufunamu ne bano ababeera mu byobwenzi ebyo okukola kikola kati obadde olaba gundi oyo gwe mbadde mwogerako Bruno gye yava just agenze nze nabanga ate yagenze akola ki agenze akyuka Bruno ye ekintu kyakoze eki akyusiza naye nga ate ne Bruno kikyusa kirabika ndowooza engeri gye bamwogerako ennyawo ate ye teyafuna ntondo birabika byamuyamba era Bruno n'omulaba nga ajja avaayo kati Bruno akola biki birala ate ng'olaba muvubuka afaanana buki bulungi kati banno ne bakibuukira bakibirige n'ekibirige mu kukibuukira tagenda kukifunamu olw'ensonga nti ye yatandika nga alinga azze okukola omulimu okuyamba abakyala baddaabiriza biki abakyala bonna bawulira nti kibirige yayagadde gundi kibirige abantu batandika okulowooza nti omulimu gwo ekigendererwa kyali kyekyo sakozi gova ku nvubuka akeera ku makya n'asiga mu kirivu n'akisiga mu buttu nga oluvannyuma lwa ssaawa ateekeddwa okussa mu buttu oluvannyuma lwa ssaawa ateekeddwa okussa mu buttu oluvannyuma lwa ssaawa ateekeddwa okussa mu buttu kati gw'omusuubira okuba n'omukazi kubanga gw'ogyegeza ekirivu kya buli ssaawa oluvannyuma lwa ssaawa ateekeddwa okussa mu buttu kiteekeddwa okuba nga kimasa ekyo kituufu kiteekeddwa okuba nga kimasa sakozi weetegereza abavubuka bonna abali mu layini eyo bafuuka ba smart wire baba baliwo okubaza bakazi naye tanatuwa kwogerwako wano kubanga Vikita Kamenyo bazanya obadi bungi ne mukyala wuyo nga balina katemba Kamenyo mwenyina alinga yava mu kuyimba Kibirige mwenyina aleka nzija ya umule batu bamugoba tewali wawe yaka ne bamugoba simanyi lwaki tajje waddanka ina mu omulimu ali ku paaka vina beera nga awumulira eyo naye nze njagamba mwami Kibirige wabanga no gwali musi katemba nga baagala kuboogerawo kye tukoze essaawa ya leero afuye chance yogedde okupa n'ey'amaanyi eno gye wajja birala mukko kyoba omanyi ate Kibirige togamba nti ebintu bino abadde nga abikola naye nga talina bubeezi kamera sakoze bagamba nga nti gundi yakwatagane gundi aba n'omutwe omubi nedda ne gundi omutwe omubi aba nago naye ate nafuna bakwata era gutambuza kati mwami Kibirige era alina omulimu gwe ng'akola era nga gumuweesa ssente yasobola nazanya busitanti awo buli byonna gabiwaleeta ne gatuleeta katemba yo wano kuba yabireeta ali waffe tubigoba kakati essaawa ya Vikita Kamenyo ne mukazi omaze bazanyezanya ebintu bingi Kamenyo ojja kutuuka ekiseera abantu bakujja buku trustiyo nizo Kamenyo wandibadde oyimba omukazi waba yagenze nzira bali ku live aho lwavudde ku live dakiika 2 mbu ate Kibirige amwetise kabiri byo tebitegerekeka omanyi Uganda eyo nayo abantu sawa zino nga bali mu bintu bebiti ebyokwemoola n'ebitalinansa tulina bbale kati nga Bakibirige ne mukazi wa Kamenyo kuba ye mukazi wa Kamenyo afuuka kimpe nkyekubiri kitegeera kuba kati omusanze wa Kibirige nti ogenda musanga wa mulala ye amanyi nti buli bw'anaakola amawulire wanafuna omusajja omutuufu gw'alina obeera naye kitegeera kati muno mwali ali mu kwetega bwetezi ali mu kwetega bwetezi bw'atambula bamulabe mutegeera buli kimu nga kirina ebbeeyi yakyo ate yaddala kati so mu mbeera eyo gye tulimu nze ndaba bakola tebisa so bana wetu tubadde tetugenda kusukkawo tulabagane next time